Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'okulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV atannaba kubanga osubscribinga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna ezimu ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ze njagala okubanga ate nkuwaako bannayuganda bangi bavuddeyo nga boogera ebigambo eby'enjawulo bye weetaaga oba olyawo okubanga ate omanya n'okusaasaanya omuntu yenna gyali gy'asinzira okubanga gy'atulabira obeere ng'ate message etuukira ddala bulungi nnyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino tayina nsonga yonna gye yayogedde ku nsonga ezigenda mu maaso wabula abamu ku bannabyabufuzi bangi balabiseeko era bawuliddwako ng'emboozi zaabwe zonna ebyobufuzi byabwe byonna nga babitambuliza ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ono yavaayo mabega kaawo n'avuma lujjudde olutambi olwo nalukuwa obanga obadde otugoberera byenjogerako obitegeera bulungi nnyo yavaayo n'avuma era n'ayisa eggaali mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ebigambo byayogera nabikuwa bye sigenda kuddamu kubeera ng'ate nkuwa wabula bannayuganda bangi abatera okwanalayizinga n'okugoberera ebintu balina message gye njagala owulire mu lutambi lw'engendo okuwa nga mmaze okuba nga nva ate mu kalango kano tubeere ng'ate tutambula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa gwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bano bannaffe abeeyita opposition ekintu kyabwe ennaku zino kati bongedde kya advancinga buli akwata omuzindaalo ebyobufuzi bya bitambuliza ku Bobi Wine NUP Museveni bamuvaako dda kati bali ku Bobi Wine. Bw'obanga olina disagreement ne Bobi Wine ng'olaba ttulu ye gy'akozesa nfu lwaki tokozesa yo kubanga mwenna you are pushing towards the same direction yakujja ku Museveni. Bw'olaba nga ye ttulu ye gy'akozesa erwawo lwaki tokozesa eyo kubanga ekigendererwa kyakulwanyisa mwa Museveni. Obudde bw'omala ng'oyomba naye singa wakozeseza ttulu yo gwe gy'omanyi nti enaakola awo tuba singa tetwavudde odda naye basajja bakulu muyina emitwe n'omusanga twamuwa omukisa. Can you offer what you don't possess? Banange munyambe osobola okugaba kyotalina gwe nokerecha noga nti nawagundi sente ng'ate tozirina. Ogaba omukisa nga nawe ogwetaaga omukisa gwo gwogaba lwaki tegusooka kukola kuggwe bwe guba gwe gwagaana okukolako gwewaguwa naye bannange lwaki muwa bannammwe ebitakola omukisa gwe tonagugezeseza kuggwe kennyini nawe tegukozeeko mbw ate olina gwewaguwa ne gumukolera. N'obasanga mbusimanyi abo ba idiots. The moment wotandika okudiscussinga ba idiot then kati gwe tuba tukutwala nti gwe kalaani w'abajega gwe kalaani w'abasirusiru gwe muwandiisi waabwe kuba gwe omugezi tetwandikusubidde nti ate osobola ofuna obudde obudiscussinga abasiru. Yes, leero ate kati bwe batuuka ku Edi Mutwe oyo ye bamufuula jjinja lya minzaani kwe bapimira buli kimu. Bobi Wine bwakwata obuyinza aba Edi Mutwe agenda basuula eri yeetaaga beeriiti. Ekyennaku bwe tumwogera ku beeriiti temutuwa ekizampo ya beeriiti. Singa mutuwane ku ekizampo noga nti ng'eriiti gundi beeriiti kye batutusizaako ku ggwanga lino okimanyi. Nze bentwalanga beeriiti bemanyiko abamu ku baddukanya eggwanga lino ndabira ddala nga byonna bye bakoze tufaafaaganiddwa obufaafaaganiro. Tunuulira minisita wa finance Matia Kasaija for the last 2 years financial years zonna zaasoma ng'atuteeramu endagamuntu tugenda kugeza bujja emyaka giri kati 2 mbuli financial year gyasoma emirundi 2 egiyise mabega. Olwaleero bw'otuna tulina ba individuals nga balina endagamuntu nga ziri expired beeriiti ne bavaayo ne baga nti wadde national ID ziri expired still zikyakola noga okay basibo tweyanze nnyo tweyanzege beeriiti mwe bali kutuwewulira ne national ID ziri expired zikola. Olwaleero nga tuli mu East African Union waliwo abantu nga tebalina passport nga babadde okucrossinga borders Kenya, Tanzania wa mu mawanga gonna agali mu Europe mu East African Union bakozesa national ID. Oyo omuntu bw'ati aba akyasobola okuaccessinga borders ne national ID eyagwako. National ID eyagwako ekyasala negenda mu Kenya
bana Kenya bali awo ya kucho immigration ya Kenya eri awo ya kucho nti abanange nti nendaga muntu eri expired sala border abo bebe elite abatekera tekere gwanga lino bwe tuba twogera kubaddukanye gwanga lino bengamba nti be elite olunaku balwa abadde ku osajjo nalabye Minister of State for Finance sinebigendera kawo ngayimiridde mu parliament ngali mu kugamba abali benguza abamanyi naye abo bebe elite abaddukanye gwanga lino Minister of State for Finance simanyi investments ebintu ebyamaanyi ebiddukanyizibwako eggwanga lino nakuga nti abali benguza abamanyi omutima gukaaba neta ina cha bakolera bali protected bani aba protectinga gwe noga nti toina cha kubakolera still no sigala ngo kyali mu office ngofuna omusala ekyamaze enviri ku mutwe nga ali mu kudiscussing abali benguzi in front of the biggest beneficiary mu kulya enguzi Anita Amongi eryo ly'eggwanga bebo beeriti bebatunyumiriza kati omusajja obusanga awoza mbu simanyi twetaaga beeriti mutuwanga example za beeriti bemuba mutegeeza n'omusanga ng'odiscussinga edi mutwe bwe tutunuulira hayirako ey'obukulembeze bwa NUP njagala ombuulire edi mutwe gw'odiscussinga which position does he hold mu NUP olyoka omudiscussing basajja bakulu bavubuka abaani mwenna abeefuula abagezi bw'obanga tolina byakwogerako it's better you go mute like snow kubanga buli lw'oyogera you are making a fool out of yourself omusajja gw'oyogerako simanyi position yonna gyaholdinga mu nuupu okumuleeta mu discussion zammwe ez'emboozi z'amalwa bw'obanga tolina byakwogera go mute oba si kyo mwokya ababadde balowooza nti muli bagezi awo omanyi omuntu kasita atuula yekka nga batudde nabo tewali n'omu asobola mukyalenjinga abalowoozesa nti mugezi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.